Essula ey'omusanvu. Naye abaana ba Isirayiri ne boonoona mu biterekeddwa, kubanga Akani omwana wa Kalumi, omwana wa Zabudi, omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'atwala ku biterekeddwa, obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku baana ba Isirayiri. Yoswa n'atuma abantu okuva mu Yeriko okugenda e Ayi ekiriraanye Besaveni ku luuyi olw'ebuvanjuba olwa Beseri. N'abagamba nti, mulinnye mukette ensi. Abantu ne balinnya ne baketta Ayi. Ne bakomawo eri Yoswa ne bamugamba nti abantu bonna tebagendayo, naye abantu nga2,000 oba 3 balinnye bakube Ayi. Toteganya abantu okugendayo kubanga abaayo batono. Awo ne balinnyayo ku bantu abasajja nga3,000 ne badduka mu maaso g'ab'e Ayi. N'ab'e Ayi ne bakuba mu bo abantu nga 36,000 ne babagoba okubaggya ku wankaaki okubatuusa ku Sebalimu, ne babakubira awaserengeterwa. Emitima gy'abantu ne gisaanuuka ne giba ng'amazzi. Yoswa n'ayuza engoye ze n'agwa ne yeevuunika awali essanduuko ya Mukama n'atuusa olw'eggulo, ye n'abakadde ba Isirayiri ne beesiiga enfuufu ku mitwe gyabwe. Yoswa n'ayogera nti, woowe Ayi Mukama Katonda, okusomosa kiki ekyakusomosa abantu bano Yoludaani okutuwaayo mu mikono egy'Abamooli okutuzikiriza? Singa twakkiriza okutuula emitala wa Yoludaani. Ayi Mukama, n'ayogera ntya Abayisirayiri bwe bamaze okubakuba amabega abalabe baabwe? Kubanga Abakanani n'abali mu nsi bonna baliwulira, balituzingiza, balijja erinnya lyaffe ku nsi. Naawe olirokola otya erinnya ly'ekkulu? Mukama n'agamba Yoswa nti, golokoka, kiki ekikugwisizza bw'otyo okwevuunika? Abayisirayiri boonoonye era bamenye endagaano yange gye nabalagira, era n'okutwala batute ku biterekeddwa, era babbye, era bakuusizza, era babiyingizizza mu bintu byabwe. Ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe, ne bakuba amabega abalabe baabwe, kubanga bafuuse abakolimiddwa. Sijja kuddayo kubeera nammwe wabula nga muzikirizza ekyo kye mugugubiddeko. Mukale mutukuze abantu, mwogere nti mwetukulize olunaku olw'enkya, kubanga Mukama Katonda wa Isirayiri bw'ayogera bw'ati nti, waliwo ekiterekeddwa wakati mu ggwe Isirayiri. Toyinza kuyimirira mu maaso g'abalabe bo nga temunnakiggyawo ekiterekeddwa mu mmwe. Kale enkya munaasemberezebwa mu bika byammwe. Awo ekika Mukama ky'anaalondamu kinaasembera ng'enda zaakyo bwe ziri. N'enda Mukama gy'anaalondamu eneesembera mu nnyumba zaayo. N'ennyumba Mukama gy'anaalondamu eneesembera buli muntu. Awo olunaatuuka anaalondebwa ng'alina ekiterekeddwa anaayokebwa omuliro ne by'alina byonna, kubanga amenye endagaano ya Mukama, era kubanga akoze obusirusiru mu Isirayiri. Awo Yoswa n'akeera enkya n'agolokoka n'asembeza Isirayiri ng'ebika byabwe bwe byali, n'ekika kya Yuda ne kirondebwa. N'asembeza enda ya Yuda, n'alonda enda eya Bazera. N'asembeza enda eya Bazera buli muntu. Zabudi n'alondebwa. N'asembeza ennyumba ye buli muntu. Akani omwana wa Kalumi, omwana wa Zabudi, omwana wa Zeera ow'ekika kya Yuda n'alondebwa. Yoswa n'agamba Akani nti, mwana wange, nkwegayiridde omuwe ekitiibwa Mukama Katonda wa Isirayiri, omwatulire era oŋŋambe kaakano ky'okoze tokinkisa. Akani n'addamu Yoswa n'ayogera nti, mazima nyonoonye eri Mukama Katonda wa Isirayiri, n'enkola bwe nti ne bwe nti, bwe nalaba mu munyago ekyambalo ekirungi ekya Sinaali, ne sekeri ez'effeeza 200, n'olulimi olwa zaabu ekigero kyalwo esekeri 50, ne ndyoka mbiyaayaanira ne mbitwala. Era laba bikwekeddwa mu ttaka wakati mu weema yange, ne ffeeza wansi waakyo. Awo Yoswa n'atuma ababaka ne bagenda mbiro mu weema ye, era laba nga kikwekeddwa mu weema ye, ne ffeeza wansi waakyo. Nabo ne babiggya wakati mu weema ne babireetera Yoswa n'abaana ba Isirayiri bonna, ne babissa wansi mu maaso ga Mukama. Ne Yoswa n'Abayisirayiri bonna awamu naye ne batwala Akani omwana wa Zeera n'effeeza n'ekyambalo n'olulimi olwa zaabu, n'abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala, n'ente ze n'endogoyi ze, n'endiga ze, n'eweema ye ne byonna bye yalina.
ne babalinnyisa mu kiwonvu Akoli. Yoswa n'ayogera nti, kiki ekyakutweraliikirizisa? Mukama anaakweraliikiriza ggwe leero. Abayisirayiri bonna ne bamukuba amayinja, ne babookya omuliro, ne babakuba amayinja, ne bamutuumako entuumu ennene ey'amayinja ne kaakano. Mukama n'akyuka okuleka obusungu bwe obukambwe. Erinnya ery'ekiwonvu kiri kyeryava liyitibwa ekiwonvu Akoli ne leero.